ogwo si musota. Amata gaago bulijjo nfumbira musota mata. Nze ntidde n'okutya mwe baana mmwe. Akadama munaffe asaba ku magezi bulijjo amanyi afumbira abantu kumbe afumbira musota. Video njikuletedde maaso awo ogenda kuba ng'ogirabirako. Bannange mwegerereza abantu abo balina ebintu. Abantu abo balina ebintu ebitategeerekeka. Naye nga mwasuze mutima munnabalungi abampuliriza Ocean Media Call. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tewerabira okunyiga notification bell obenga notified when take a video empya. Jena airport pick up nyongero basa muje mpagire kadama mnamwe samuje mpagire mudago mukwano muje tuteze tubate tusola kulemererwa muje tuogerezgaye muje tuteze tubate tusola kulemererwa namba 0704 444580 musanziro nya anamunya ana atano mumunana muje tuogerezgaye tuteze tubate tusola kulemererwa kambalekere video mulabe munaffe bulijjo byayitamu ngaloza afumbira abantu bimusobedde asaba ku magezi. Baana mwe banyumiza ki? Mbadde nga nfumba amata buli lunaku nga ngaleka ku gaasi. Naye nga amata nsanga entamu nkalu. Nga neebuza naye ng'omukazi angamba nga fumbanga amata ogalekewo nga ngamba abaana bagenda kukola ki? Kuganywa. Kati leero nze okusesaawa 11. Ennyo tebadde nnuma ne njjako mu ffumbiro. Mulabe bulijjo ekinywa amata. Bannange mutusaasire. Ekinywa amata mukirabe. Nze ngambye kanguli kodinge ekiba kibe. Ogwo si musota. Amata gaago bulijjo nfumbira musota mata. Nze ntidde n'okutya mwe baana mmwe. Nyongera bakubiriza mbere begendereza abantu mbabosabosa bino ebintu naye nga ate ddala kituufu gye biri eri abaana ababirabirako ddala abaana abafeesinga ebizibu ng'ebyo nga mwemuli emisota mwemuli bikapa mwemuli ebintu ebirala bingi nnyo ebyenjawulo abantu abo bye beeragulizaamu. Bw'obeera ng'ewo tebiriira nga tolina kulaba konna akafaananyiriza akajinni munnange weebaze Katonda. Ate n'abo batannaba kubiraba saba nnyo Katonda akusaasira ove nga tolina buzibu bwonna bw'osanze kuba olusaba mu bakikweka abamu ne bakiraba oluvannyuma lw'ebbanga nga omanyidde tokyasobola kudduka tebakyasobola kuzza ku office n'ebirala bingi bifaananako ng'ebyo. Njagala nkulekere vidiyo eno ojja kakasa. Naye bannaabe bino ebyeneenwa Katoli gwakwata akyali mwana muto. Oba kino kisajja kikulu ate Ssaabenzi ye yayise obwenzi ennaku zino. Onoobiraba kyobala bazaala abaana nga tebatuuse gwe va ku munno atsuke va ku munno siri wala tola nti oyo gwokwata mwana muto awulira afe ennaku zino ali bubi kati oyo gwaliko yenna kawere gwe tulina ako kakoze amawano kano akakadde kano kakoze amawano omanyi okudda ku mutabani we ne beeganza ono yazadde abaana 7 yitawo wano yitawo kana kakadde okalaba keganzizza naani muyitewo keganzinza ne mutabani waako ate onoomukadde nti omutabani abadde agenda tayagala kamera terera tayagala kamera wuuno ono yatuusizza ku nnyina obuliisa mayi tekannaweza myaka 18 naye kali wano obwenzi katandise obwenzi nga kaana kato kati ne weebuuzaamu ono omwana omutaata nnaweza myaka 18 atuusizza ku nnyina obuliisa maanyi tebakomye n'oko n'amufunisa n'olubuto baddiya abalungi ono beetuusizzaako obuliisa maanyi ne nnyina okumanya nti ebyeneenwa biri mu nsi muno. Nyina yazadde abaana 6 tewali yalamuseeko n'omu eyasembye yafudde n'olunaku olwaleero naye ddala kana akakadde kano okudda ku mutabani ne kamweganza ddala ekikolwa ekyo mwakoze kyaki? Bannange mwakoze amawano muno bulwomu muno ku kyalo kino bano abantu bonna bano abataka bano bemuli bano abataka ne mukolwa ekikolwa eky'obutujju ddala gwe abadde olaba nti gwatannaweza myaka 18 osobola kwebaka ku nnyoko ow'emyaka oba 5 mu emeka ne muzaala abaana abategeera kubanga gwe n'amazzi agago gaba gakyanaani gaba tegannabeera gakuzaala gaba gakyali mato.
olwanoonya gwaganza laba oli owa bulaka bwamutunuulira looza agamba nkwate akondabe aka akantu ako obwenzi mwana muto naye bannange kyekozenza sikirabanga nako kati waliko ono mutaka abwatunula ngambeka oyo Ssaabenzi kukyalo kino kyonna guno omuluka gwonna guno gwe mulaba omuluka guno gwaba n'abantu bano bonna bannaba ono ye Ssaabenzi akwatiridde ekitundu ku kyalo oyo dakiika budakiika oyo nga wafunyedde olubuto teri muzannyo kugamba yaalya ng'agamba amaanyi gange tegajja kufiira bwereere abakazi bonna b'okukyalo bonna bamwekkaanya oyo gw'olaba azadde abaana olukunkumuli bonna balindi kati ono neebaka kikaaki nange kaddugala olemu kati waliyo ono mutaka ono Ssaabenzi naye talina kyasobola kwekolera ku bukoddo kwatudde ono gw'olaba tagaba ssente tobaolaba talina mwana n'omu ku nsi omuntu atayagala kugaba n'osuubira otya banakuzaalira bati daba bwatunula daba obukoddo obumuliko mwenna abasajja abakoddo abatagaba ssente mwenna mutunule ng'ono Ssembaali bwatunula akati gwe mulaba mpalana butazaala baana y'ono ono gwe mulaba ono anti bafaanagana waliko oli omulala nakawere newabaako n'atali nakawere kati ono yazaala bali abaana beesitula buli kumakya gw'eggulu naye ntunulayo mugiraba ku bwenzi kwatudde ennaku zino ndaba bamuwalampa okufa obufi anoonya abaana balala nsenkooyo okulabirira gwe princess ennaku zino okulaba buli omu yenna akulippira nkooyi ndabiriremu enzireko ndabirire n'abaana banange nkooyi kati nakyagala okwegatta saawa zino nkikuba kibooko laba ddala mazima ddala nze nga mpulira nkooyo okulabirira abantu bano kati omuntu omukulu atwala omuluka guno atwala ekitundu kino kyonna Ssaabalabirizi w'ennyumba eno amaka gano ayitibwa nga bawala ba baba beebazze ne basobola okukwasaganya nakawere wuuyi we yagenze oyo era ono nakawere be bamukozeeko ensonga ne bamutegekera obuliri abaana ne babategeka abadde tebanneetuuka era bonna ne bafa kugamba aliko obusungu bw'amaanyi nnyo nnyini ddala mitawaana myereere nga bwe mumanyi nti eddala ozadde abalongo abo bonna mukaaga tewali alamuseeko yadde n'omu ennaku eba y'amaanyi gamba n'entunula si musanyufu bambi munaatusonyiwa kati laba essomero laba we liri oyayagala bamuggulire laba oli eyeebase mitawaana yeebase wuuyo balala bonna beebase bakoowo bamaze okusoma ebitabo abo we bawummulidde ate ne wabaako bali abali eri mu nsonda eri kugamba badde ebyewange bwe bityo we byatambudde mawano meereere omwana ow'obulenzi ono kye yakoze nnyina sikirabanga nako munansonyiwa mukama atusaasire mu nsabire sobole okufa ku kirengo ganamba wano gasigadde wano brown oyo naye olina ekizibu bambi ezaala abaana be 7 asigazaako 2 bana 5 cwe kati laba ono olw'omukwano gw'ekimmimiti anoonya wamuwooyawoye bino abasajja byemubeere nga bwe muba mugenda kugira abakazi ne mubanoonya zi feeling saba ne bano nabo banoonya zi feeling omwana bwedda bwamukomberera simwebekako mukama katonda atibona omukwano amukomberera ndowooza nakyalabeeko kyagamba naye boy okwobubitya weyetereza oli bwakomberera ndowooza babeeko kye bakola ate nga ndi lwedde bakuba kubanga nkooye okwegatta nga ndi wano nkooye
oye okwegatta nga ndi wano ngenda mu ate vayo tetawanye banno bakube bulungi kibooko mugamba nvaako naye munange ng'oteeka bbali keterezeza omulaba banange munansonyiza nange ndi muntu so waliko lwemba njagala okulaba naye basaagala bigati kale banange bintu byalamu bizibu mukubye naye yasimusigala nga muliko akabina kakano wano sebbalera bawateeka anti amanyi kibo wekyala amanyi ngenda mukuba akola mu bwangu atwala ekisaabalabirizi w'ekitundu kino wakyala abyagala ate atya n'ekibooko abyagala n'ekibooko naye agitya ati ngenda mukuba ngenda kukuba banda tekino sirabanganako ebyeneenwa bino nebyokobyebyegasi yabivaako nsaala olukubimulira abaana ndooza sebaana nawulira ngaekooye ebyokuzaala nabyesonyiwa kakati gwe kakaddeko nze abuuza abaana bewazadde ne bafa nkimanyi olina ennaku yamanyi nnyo kubanga okufiirwa abaana bwe batyo si kyangu kyonolina mukamera kati nze abuuza ku baana bemuzadde mukama katonda yakikoze ne bafa gwe ne mutabani wo yakuli mu mbirizi ndowooza mwagala nveewo era mudde mu bikolwa ebyo ebyekisiro kati gwe kyembuza abaana bewazadde mu nnyoko babadde bagenda kuyita bati mwanyinaze baaba taata kati gwe babadde bagenda kuyita maama naye maama nabaki maama ne baki ateekomako ddala mazima maama nabaki ateekomako okumanya nti ono mutabani wange sirina kumweganzaako naye bannange mutusaase naffe ababalabirira gwe abaana babadde bagenda kuyita bati babadde bagenda kuyita taata aliko ensonyi taagala na kamera babadde bagenda kuyita taata baaba kyembuuzamu munyonyola baabo bakyalina bonna bakyali wamu baagala vyondooza batte mu bikolwa eby'omukwano aba bataswala namwe ekitabo abaana bangi basanga ebizibu bingi mu mayumba ag'enjawulo oba nga tonnabisanga tyebalize katonda era omusaba aleke bikulaga n'abaana bafeesinga ebizibu bingi balaba agajeni ag'enjawulo abantu abo bakkiriza mu gantu gangi ag'enjawulo muwoza abasiraamu naye si bonna nti babeera basiraamu si bonna nti babeera basiraamu kisitwa kuba nti mannya naye nga nyongera okusaba katonda yongera okukuuma mwena muna aba house managers bakadama bannange saba katonda bongera obukuumi musobole okukomayo waka nga muli bulungi muli balamu temulina buzibu nga muli balamu nga bwemwagenda era nenyongera bakubiriza jona airport pickup saba muje mupagire emikwano muje mwagire kadama munnammwe muneesige mbatambuze muneesige namuze family zammwe airport ku bwereere babalabe nga mulandinga emiwendo gyaffe giri wansi ddala muneesige mbatambuze ku layisi namba yaffe 0704 444058 07044458 gwena atebuddemu enamba yange nolaba nga tegenda ku WhatsApp sosa kodi +256 704 444058 plus 256 7044458 enamba yaffe osobola tukubirako oba nokukozesa WhatsApp. Balinzi.